oluvannyuma bawummulidde ku wooteeri ya Joleti we basembereza abagenyi baabwe mu kibuga ky'ekyazanga wano nga buli abadde ayagala okumukulisa empewo y'ekiro abadde alina okusasula ensimbi 1000 za Uganda okusobola okulaba ku mbooko ye agiggwa Ennyalwe. Badde balowooza Ssebabi talina mukyala era Ssebabi ayinza kuwasaani naye olwaleero balabye mukazi we omutuufu mu butongole y'oyo. Ewunyiza mu byonna embaga gye buli muntu munju ku mirimu gye embaga esanyalaza emirimu okumala essaawa nga 2. Ssebabi bakiramema n'omuntu we batambulidde mu mmotoka y'Ipsam era nga buli gye bayise abantu balabiddwako nga bamuwuubirako olw'okufuna omufumbi w'ettooke. Abantu b'ekyazanga okulaba nga Ssebabi afunye omuntu amufumbira. Baguma ategeezezza nti abantu baludde nga bamusekerera olw'ekikula kye nga bamunyooma nti tayinza kufuna mubeezi kakati ayagadde abalageko nti omusajja tayinza kubula mufumbi wa ttooke. Naye kati nsazeewo nkole embaga eno mbalage nti nnyina omukyala ate sigenda kukoma wano embaga eno tegenda kukoma wanoka ngenda kugitambuza eggwanga lyonna buli muntu mulage nti nnyina omukyala. Abantu boogera naye nze nsazeewo nfumbirwe kubanga mmwala. Okumufuna nadaaga abayaaye bansunguwa layini yange yali ya bufumbo obutukuvu. Waligo Sadaati yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV ekyazanga.